Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku Kika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobola kubanga ate munange tusigala fenna go agaliwo agatambula mukwano gwange galaga nti omukulu alien skin ono amaze munange napondoka nayolekera mu ggwanga erya United Kingdom era nga essawa yonna bamulindiriye bagenda kubanga bamwaniriza ono oluvanyuma lwa Palaso okujibwa ku listi yabo abagenda okubanga baperforminga mu United Kingdom munange ono asazeewo agende era yagamba akuma ekigambo kye kubanga ono yavayo n'abagamba tasobola kubanga ayimba ku stage yemu n'omukulu Palaso era Palaso waba wakugenda ye kasigale anti abali eri bagamba munange alien skin tayagaliza aganye Palaso okujja ye yabagamba kale wemba sagaliza kale Palaso agende nze kansigale mwagalize naye munange yo fanbase eri mu London esinga kwetaga alien skin era ono alabiddwako wali entebe nga atuuse alindira bulindirizi kaseera kali kennyini. Congratulations eno yegenda okuba tuwaye esookera ddala okubanga munange alinnya ennyonyi. Celebrity yenna kiyandibadde yeetaaga wabula ono kyabadde tayagala kubanga ate bano bamuyisaamu amaaso kossa n'okumuyita emabega wabula abantu ab'enjawulo bayongedde okubanga bawa endowooza zaabwe n'obubaka eri omukulu alien skin naawe weewulirireko. Sompuliriza bulungi muganda wange oli muyimbi mulungi bambi oyimba naye okolagana ne family enfu okolagana n'omusajja balamu abantu kankubulye Palaso abantu be Bulaaya abo abantu bomu diaspora efugibwa abantu bankyukakyuka ate be balinamu kasente kakati kankuwa ekyokulabirako ffe tetukyakola comedy e Uganda nenga twali ba comedy ali balungi naye ekitibwa kye tulina mu bantu kyamaanyi nnyo lwansonga twasalawo bulungi okiwulira kakati kitwale nti gwe Munnayuganda ali awo andaba nti alien ekintu kyaliko kikyaganye kinene nnyo kwa buli muyimbi e Uganda atandika ne oba oyimbye nnyo ne oba tuwakatandika wegomba oli okubeko tuwaze Bulaaya olinnyeko ku nnyonyi kubanga ebivulu abantu be Bulaaya sente ziba biyingirira ndala nnyo ne sente ziba bafuwa ku stage ndala nnyo ziba nzito nnyo kubanga abantu bayingira ebivulu mitwalo 15 ku 2 oba 10 ordinary mumusasula ku Africa oba ku Serena okiwulira hospitality omuyimbi gyafuna nga agenze Bulaaya ebayo waggulu emmotoka zaali nnya hoteli zasulamu kati ekyo alien akiganye kati mukitwale nti alien teyegulumiza wabula asigadde ku level ye nga ye n'ababuulira ekituufu tayagala nnyo bantu baleeta mampaati ku muntu eyamuwagira mukakasa amaanyi g'abantu kakati Palaso ogenda kusebengerera mpola bwoti paka ku level ya big eye tukulabe ffe tukulaba ate era tujja beerawo nga tukulaba nze byebye byange munange ensonga zo wezityo weziri era omukulu ono nga tanaba kubanga munange asimbula ono afulumiza oba atadde audio ye empya era ngeno agituumye byaddala nga munange message erimu oba ogiwuliriza bulungi agezaako kubanga ategeeza abo bonna abamukompitinga nga bagamba bannange munegendereze ate mumpe eddembe lyange saagala kundetako stress saagala buzibu bwonna wabula njagala kubanga nsonga busonzi jjukira atugamba ye ali ku mission kawumbi naye nga ebyo bye biva ku sayidi eyo nga nkujjayo mukwano gwange ye omukulu Eddy Kenzo ono nga ye president munange owa federation eyabayimbi eyagunjibwawo emabega kaawo ono avuddeyo n'alumba munange emitimbagano egy'enjawulo kozesa TV station ez'enjawulo n'amalediyo bikoze kyamaanyi nnyo okubanga bitumbula olutalo n'okubanga birwanisa federation ye bantu bangi bazze bamutekako ebigambo nga walinze sente za gavumenti era ayagala kulya sente za gavumenti amale adduke ono avuddeyo n'ategeeza nti wekiba nti media ze zisazeewo okubanga zikuba federation ekigo
nange ngenda kuvaayo nkole media. Kitegeeza ono ayagala kukola radio oba TV atandika okubanga munange alwanisa zino media eziriwo ezikoze ekyamaanyi okumusiiga enziro kw'ossa n'abasinzira ku mikutu egy'enjawulo nga bamusiiga enziro. Era wano Eddy Kenzo anokoddeyo munange TVM eno nga emanyiddwa nga Bukedde TV n'ategeeza nti yo ekoze kyamaanyi nnyo okubanga eyawulamu abayimbi because eno mu kwawula abayimbi yo weefunira kubanga eba efuna amawulire ag'okutambuza. Era n'agambye yadde nga ebyo byonna ebikoze naye akaseera ko kaweddeyo kakati ennaku zino abaana bagezi era bo baabuuse. Ye omukulu Alien Skin agamba twayise kodda. Kale ye Eddy Kenzo agambye ennaku zino kati bagezi era teri kubayisa kuliiso. Era wano akubiriza abayimbi bonna basigale bumu kitole basobole okubanga bawangula olutalo luno. Wabula abayimbi abamu munange bagenda bavayo mu federation eno, abamu bagenda bagiye kutulako mpola mpola oluvannyuma lw'okumanya ebiruubirirwa bya federation eno. Wabula yonna gye binagwera tujja kubaawo ng'ate tutunulira ensonga zonna. Nyongera kujjukiza mukwano gwange nti oli ku Kika Media ensibuko ya mawulire eyo nga nkujjeyo mukwano gwange yo lukululana eyabadde etise container munange eyagudde mu River Nile balubira bagenze maaso n'okubanga ate banoonya byonna ebisigalira ku kabenji kano akaguddewo wali ku River Nile. Wabula basobodde okubanga bafuna container eno bagisangiriza mu mabbali ga River Nile era nga ebadde ekyeyongerayo nga edda mu bitundu by'Epakwaki. Wabula yadde ngeno efuniddwa ebintu ebiri munda byo tebannaba kubanga babyasanguza. Wabula bo ababadde mu motoka eno tebannalabikako kw'ossa n'emmotoka yennyini eyabadde evuga konteyina eno nayo bakyagenda mu maaso n'okubanga baginoonya. Ye Tani Boy naye tannaba kubanga akubwako eky'omulubaale kw'ossa n'omudereeva eyabadde mu mmotoka eno. Kibi nnyo ddala because bano bo bandibanga bakiridde dda ekaganga because osobola kubeera mu mazzi bbanga eryo lyonna wabula emibiri gyabwe gyo teginnalabwako wantu wonna. Nandigambye nti alina empisa embi. Sajja si mulungi nnyo embeera ze, muntu mubi nnyo naye omuntu olwa naye omusitadinga n'omanya kyovola n'akaviri akasembyo nga wogambye sinze yakakoze takyajja wano takyasobola kujja wano olw'ebyo bye yankola ne tusalawo twawukane ng'obanja sente n'okoowa era ebyo byaliwo ezo scenario ezaaliwo ezo mu quarantine sente ze nali mubanja nazimulekera. Butereevu mukwano gwange nkujjukiza nti oli ku Kika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso osubscribinge likinga commentinga sobola okubanga ate munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.